waliwo akabanga akayiseewo oli yajja n'ansaba mu inbox n'agamba sozi nsaba onyambeko. I'm in a relationship with a person naye nga musingako emyaka ate nga musingirako ddala. Relationship erina engeri gye nsomoozaamu ate nga nzikiriza nti somehow somewhere gap eno oba age difference eno eyinza oba nga erina engeri gyekosa. Kye namwagalako omuntu ono yali tagamba nti obuzibu abulaba mu Gwoyagala yekka. Yali atunulira okusoomozebwa kwa relationship yaabwe ng'akutunulira ku side zombi, ng'akkiriza nti in one way or the other ayina engeri gya contributinga ku challenges eza relationship, ate ng'akkiriza nti ne Gwoyagala alina engeri gya contributinga ku bizibu bibasanga mu relationship yaabwe. Oh, that was so good. Osanga relationship nga bwaba mulenzi oba bwaba musajja ng'alina engeri gy'alowooza nti buli kizibu, buli kulemwa kwa relationship, buli kulemwa okuli mu relationship avunaanyizibwa ye mukyala, avunaanyizibwa ye girlfriend. Alina osanga n'omukyala naye ng'ali self-centered, nga ye alaba ye ali clean, so the problem is always the boyfriend, the husband. You know, if it was not for the husband, if it was not him, if it was singa teyakoze bw'ati, noga wait a minute. Kyogamba nti gulikaweevu tolina ngeri gy'okosaamu relationship yo. Nogamba nti nga nkwegomba bwe nakula njagala nkufaanane. So kyenagala ku muntu ono kyekyokuba nga akkiriza nti age difference tekosa relationship yo ku side ye nga yekka, alina engeri gy'akkiriza nti n'oli ate naye alina engeri gy'akosebwamu. For starters, tulina love story eya Angela ne Eddie gye tuli mu kufuna. We had part 1, part 2. You requested to have the chance of listening to the story of the husband, Mr. Bukenya. Yeah, we are looking into that. I'm still thinking into love stories bwezityo tubeere nazo ku Saturday ne ku Sunday. Bintu bingi ebiri mu kujja nenjaba nga communicating waliwo ebintu byetwagala okuleeta bingi ne tujaba nga tukwa program mpola mpola on how we are going to be progressing with these changes nenga zona zijja olw'obulungi obwa channel eno n'okusigala ng'ekugattako woli Uganda, woli mu diaspora. So tusuubira ekitundu ekyokusatu, then maybe part 3, then tufune ekitundu ekya Mr. Bukenya over the weekend. So stay on the channel. If you're new here, you're most welcome, and we are here for love stories, for our experiences that we come. So tujja luganda luzungu genda mangu ne tujja wano tuzigabana stories zaffe ez'obulamu bwaffe butambuliddemu, obulamu obw'omukwano na byonna ebizingira mu bulamu obwo bwe tujja tuyitamu, abalala okubafuukira ekyokuyiga obutayita we twayita bwe waba nga wali wamutawaana, n'okuyita awamu we twayita nga wali watugattako. So njagala okola ka communication yako kategeerekeke. Guys, I want to thank, njagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu abatonotono, saabatonotono, abantu abatono abavuddeyo n'abakyavaayo okulaba nga tukwasizaako sister waffe Florence owa University ey'e Makerere. I'll tell you, Katonda ebintu byakola. You will not believe. Message gye njijukira Florence gye yampeerezaako yabadde agamba sikkiriza nti obulamu bwange buli bwe buti oluvannyuma lw'akaseera akatono. My goodness. Eyo message yabadde nene nnyo gyendi, yabadde nsto gyendi naye nga yakusanyuka nakwebaza Katonda. Njagala okwebaza abantu abatono abaakavaayo n'abanaavaayo okulaba nga tukwasizaako Florence, okulaba nga gusa ekirooto kye ne famire ye ekyokusoma amaleko degree ye ku Makerere University. Waliwo relationship ze tulabye nga zibaddewo nga bwe twogera age difference, it is not just me being 20 and the girlfriend is 19 or 21. You see age difference gye tuyinza okujja tugitwalireko obudde nga tugyogerako. Nojja kusanga enjawulo wakati w'emyaka egy'abantu ababiri. Nja kugamba nti osanga omuwala ng'alina emyaka 2 naye ng'omusajja gw'ayagala alina emyaka 4. Gapo ye y'emyaka 2 oli gy'akusinga. Osanga omusajja ng'ali mu myaka 2 oba myaka 3 naye ng'ayagala omukyala wa myaka 4. N'ebintu bino bivaaringa. Waliwo we tulaba nga kiringa ekiri nnomo ng'omusajja yasingako.
ne tukirabanga tekiri nnomo ng'omukyala yasingako naddala ate asingako ku ki. Nakugambye nti eriyo relationship nga gyeziri ng'abantu bano bali mu myaka gyegimu, ono ali 30 n'ono ali 30, 25 over 25. Kambabulire relationships ezo zirina ebizibu byazo. Abantu kye batategeera nti oluusi ebizibu ebitawaanya abo ate si ebitawaanya abantu abeesingako emyaka. Naye nga byonna bisigala bizibu. Naye tekitegeeza nti relationship ez'emyaka 25 ku myaka 25 ze zibeerawo. Tulabye nnyingi abalowooza nti kati olwoba tuli mu myaka gyegimu ate abantu tebamanyi ebizibu byabwe, kati abo nabo balina ebibasoomooza, era relationship nnyingi zifa. Ng'ekizisse gy'emyaka egyo okubanga mwenna muli mu myaka gyegimu, ng'ekyo kye kivaako obuzibu bwa relationship. Kati ate tulaba ne relationship ezibeerawo nga bali mu myaka gyegimu. Ne tulaba relationship ezitabeerawo nga omusajja asinga ku mukazi emyaka mingi oba omukazi asinga ku mulenzi emyaka mingi. Naye ate kizibu okugamba nti ekibeezezaawo relationship y'abantu abalina emyaka gyegimu nti gy'emyaka nti benkanya emyaka so kyekigenda okuma relationship yaabwe. Chances nyingi nti emyaka gyabwe okubanga bali mu gyegimu nenga relationship yaabwe esobodde okusurvivinga kiyinza okuba nga kiri mu bintu birala. One, okwetegeera. Kubanga bw'omanya omuntu gw'obeera naye y'engeri emu ennyangu ey'okusobola okubeera naye. Nyinza okuba nga nkutawanya naye nga nja kukutawanya ne bweba ng'oli just mukwano gwange. Ekiyinza okuba nga kikutawanya kwe kuba nga tontegeera nange sikutegeera. Kati ate abambaga ne babiteekamu n'olusiddiiko nga ye agamba nti mutegeera naye bw'otandika omugamba njala nnyinnyoni gw'oyita gw'otegeera. Waliwo yaŋŋamba nti ategeera ne mugamba mbulira kati nali njogedde n'oli nenzija nenjuya nono ne mugamba nzo mutegeera ne mugamba omumanyi bulungi mumanyi bulungi ne mugamba mbulira nickname ye. Naka wait a minute aina nickname ne mugamba okirabe katandikidde ku buntu obutono kati olaba tomanyi nakumanya nti aina ne nickname ate nga bonna abamumanyi abawangadde ne bakimanyi. Kati golooza nti omumanyi ne nickname ye tokola ki. So abantu balooza nti omuntu yamukonfaminze naye nga takitwaliranga mutawana kukitegeera. Kakati njagala tukisootinge omulundi gumu tudde ku birala. Nzikiriza nti osobola okubeera n'omuntu ng'omusinganya emyaka. Njagala kino ekintu kigatte mu ngeri bbiri. Waliwo alina obuzibu nga gwayagala amusinganya emyaka. Bwe ngamba amusinganya assuming nze boyfriend nga gwenjagala girlfriend musinganyo emyaka, oyo muntu omuba yo party emu. Kati waliwo ne relationship nga nze assuming nze Jessica nga Moses gwenjagala musinga emyaka. Kiri ngeri bbiri. Waliwo abeera omukulu asoomozebwa n'abeera omuto naye n'abanga asoomozebwa. Kati njala tuyamba abantu babiri, tetugenda kuyamba ono yekka asinga ku munne emyaka, twagala ne gwasinga emyaka kubanga naye asoomozebwa. Kambabuulire osanga omuwala bwabanga gubadde asinga ennyo emyaka nga mwana gayina engeri jambo wa ayogera ebintu nga kugamba buli kintu kyoyogera n'ajuliza obote. N'ayumya olutalo lweruwero buli kye mwali mulayika abantu mu kitongole ky'amawulire ekirungi ne nja mugeyangeyo okugeya okulungi. Tulina omwami he works with Radio Simba bamuyita Waguma Kisula asoma amawulire ga Simba. Abamumanyi mumanyi naye abamumanyi na personal level muyinza okunjuya kyengenda okwogera. Bambeera munyumya ne Waguma Kisule osobola okuleeta emboozi. Kati for instance twabadde mu concert ya Mr. Semakula. Mr. Semakula yakoze concert yanyumye. Kati nga mu intro ye ate okanga mujye kyenda one abadde mawulire kitegeeza nti aleka yakola nnyo history kati ate experience n'abanga agirina. Mukama amuyambye nti akula bulungi. Emboozi ekizibu okubanga munyumya ne mutambulira mu 2023 yekka ajja kusikako ali 2000 asikeko late or early 90s eyo yenkola ye. Kakati eri omwala agamba nti nze nkubulira ekintamiza gaye wange kwe kukulembeza nnyo history edu olumu mba njagala tuogereko kwani bamita Alien King Alien King akaboga asma Alien King tuogere yani Alien King esigo kwaga munyumya kayimba Simple Man
Jagala gwe simple man kati ojo muyimbira mu lukubo babe jagala gwe simple man kati ngaga baby kaka nafuna wotula waliwo oluyimba ndoza waliwo afumaide ali ndoza eyo munsanvu mujenkaga buli ngende entebe olimba olondijukira gayi ngayimba musima Fred bayani kali ngabo nga Moses kaga Moses ne dide Masaka simaya ekibuga kyentebe asala simaya yali anyonyola obulamu buli very expensive entebe nenga alaga nti Masaka wali better oluyimba lukadde era buli muntu gwenjogera nenga abera mu ntebe olwalira kugamba nti ntebe ali very expensive nenga nauli oluyimba ndoza nauli ya some 2 years back nenga musajja babanga yakaba ntebe okubeera expensive in the 60s or 80s I mean 70s olwaliro bwajja nabera wate tasula nokusula tasula naye kugamba kyembadde nkujyo kyekiri nti osanga omwala nga complaininga ngamba gwe chali buli kati mobera ne mobane si buli muntu omaye mama yange je muyamba gayi yali yakula bulungi kale gayi ali mu late 50s nze ndi mu late 20s gayi tajirabika mawo yakwa n'omukuku nava mu gwanga nga ayogera bwe yali mu 20s Gwoyagala yali mu 50s kale mukulu kala nsinga kala ndabolinga naye bambi yakula bulungi tayina nvi sima tayina kino kati oba oli awo gobagambye nti mukulu nali okakuba we waliwo emboza abantu banyuma nazi kuno kakati njala tukirize nti ebyo gwe bikukolera kubanga oyegwe naye ate oli bimusoomoza nga naawe oba olina ebikusoomoza kyenvudde nkutegeeza nti buli muntu kubano asoomozebwa mu ngeri emu oba endala. How do we live with our differences? Bino tebitera nnyo okwawukana na kubanga ndi mu 7th day nga njagala mu Katuliki. Kisoboka okusanga omu 7th day n'omu Katuliki ababeera wamu ne bawangaala. Ne bateekeddwa okubanga baategeera kye tuyita these differences nga baategeera enzino enjawulo zaabwe. Kati ekisooka mu kusolvinga challenge y'ebyo kiri mu kusooka ku identifying a problem nti ekizibu tulina ebitwawula. Kakati abantu babeerawo nga n'ebibaawula tebabimanyi. Ng'onobeera n'omuntu gw'osinga emyaka mubeerewo mu mirembe kwe kusooka oku acceptinga kwe kusooka okukkiriza nti already waliwo differences mulina enjawulo. Kakati ekyo kikuyamba kinga okiyize. Kankubuulire. Bwe mba nga njagala omukazi nga munene nga munene bulungi mukyala mungi bulungi nga nze ndi katono simusuubira nnyo kubanga agenda kube bw'obanga okimanyi nti oli mukazi munene nnyo bw'oteeka omusajja ku ddimu ery'okubanga alina okukuweeka mulina okuzannya ng'omutuulako kakati Doreen Mutibwa yali ayimba ne Michael Kinene oba Doreen yagamba Kinene nti nsitulaako mu luyimba oluyimba olwo baluyita oba I don't care oba property. Nende Kinene yeewozaako ng'alinga agamba mukulu beera serious. Kyentegeeza kye kino tuve mu lwali olungi. Okubanga waliwo differences okimanyi oteeka okumanya bwe badiiringa n'omuntu omunene ng'oli mutono. Ate era oteekeddwa okumanya bwe badiiringa n'omuntu omutono ng'oli muntu munene. Tosobola kubeera mu relationship ng'oli munene ng'olowooza nti jacket gy'oyambala n'oli gy'ayambala. Ojja genda ogule olumu abamu bazambaza mukwano naye ng'alina ennyiike ku mutima kanye lwakukuuma mukwano naddala kati omwami ono naddala ayagala nnyambala ejaketi ye alaba esobola okuntuuka kubanga oli munene ate ono mutono. Kakati mbadde nkugamba nti ekimu ku bitandikirwako by'osaana okumanya oba okutambula nabyo ng'onoosobola okubeera n'omuntu gw'osinga emyaka emingi kwe kukkiriza nti mulina olwedde ebibaawula. Bw'okikkiriza kikuwewula oyiga okwaccommodating omuntu oyo oyiga okumugumiikiriza osobola omutegeera noga kino kimusuubira okukikola. Naye kakati omutawaana ogusinga okubeerawo ojja sanga kangeze assuming omuwala ye muto omuwala alina emyaka 24 Gayi Gwoyagala alina emyaka 45 naye omuwala ono obuzibu lwaki relationship etera okumumenya kubanga alina 24 years ayagala Gayi wa 45 years yeeyisenga owa 24 kati awo wali omutawaana era oyo aba tannaba kutegeera obukulu obuli mu kumanya differences ezammwe. Ate n'osanga Gayi alina emyaka 45 ayagala omuwala
agatekawe emyaka giringa emekejo okuyoka okubridging gap eyo ayagala omuwala yeeyise era osanga kugamba ku Prime Radio kuliko program bagita Nyumiro Olunimiro. It is Sunday night from Sunday 7 p.m. to 9 p.m. Kakati osanga omusajja ono olomba wa myaka 45 alina engeri gyawulizo olulimi Oluganda kubanga lubeera balina obutabaawo basoma bazibumbira bazeketa sima byenjogera byebyo enkeretanyi buli wamu bali mutayipinga ku butabaawo bwe mumanyi leka kwefuula wakatawaana nakayi oli wakuno ekyokubanga owangaalidde Ebungereza tekikufula nto kyamanyi bye twogerako tewakola Luganda. Kakati okuwuliriza programu yo ey'olulimi Oluganda kubanga boogera Luganda kiri fine oyo ye ggwe. One, okyagala n'emyaka gyo gyennyini omanyi okukola choice nga olina by'osinziddeko noga kino kyempiye ekijja mu myaka gyange. It is very common in Uganda that most radio stations on Sunday they will be playing oldies. Kakati ekyomutawaana kwe kwagala Nalumaga Gwoyagala ow'emyaka 24 omutuuze ku radio Kaboozi kubanga ani akola waliwo akola program kubanga gundi ya presenter wako kola program y'enyimba enkadde. Kakati noyagala okake ow'emyaka 24 ajatuule ku radio muwulirize oyo akayimba ako wakakubiriddaako oyo abyogedde alimba yali aperambye ekibuye awo twavanga ne tugenda ku Suzana. Kakati omutawaana teguli mu ggwe kubanga eyo program gy'oyagala. Omutawaana kwe kulowooza nti ky'oyagala kyokkirizaamu oba ky'omatira noono kyateekeddwa okumatira. Eyo nsobi nnene ku muwala omuto ayagala Guy abeere ng'alowooza bw'atyo banga akola bw'atyo. Nsobi nnene ku Guy ayagala omuwala bw'atyo abe nga yeeyisanga ow'emyaka 45. Kakati okusomoozebwa kwe mutera okusanga kutera kuva mu bintu ng'ebyo nga musika omuguwa ani akola ekyani obuzibu tantegeera tampuliriza taagala byenjagala ng'ekyo kye mulimu naye nga kyabadde mu kutegeera butegeezi nti wateekeddwa okubeerawo okuexpectinga differences zino. Bw'omala okuzitegeera nti okay ono kino kyayagala so I need to expect this, I should expect this, nti ono ye olwokuba akuze mu myaka bino byajja okwagala. Ajja kwagala program ya nyimba nkadde. Bw'atuuka ku Sunday radio zonna nga zoogera ku byafaayo ebyafaayo ebyo byayagala. Lwaki bitera okumuleta close ne history gwe experiencinga mu buntu not just ebintu byasomako. Kakati ekyo kigenda batawaanya mugenda kayana ojasanga ngo okako omukazi ajawulirize Smaya Radio 1 kubanga bo muziki gulinga dala gwego Radio 1 on Saturday, is it from 9 p.m. or from 10 p.m. My friend njogera kubanga mukwano gwange manyiye nti akwasaganya sheyo battle of streaming battle of broadcasting live oba bibera mu governor a certain club in town ne babanga ebiri mu club be broadcasted live on the radio. Kakati baby jango ulire club lele kuba music oli omukadde ojja mukaka ajja kutagala kukunyiza abeeraawo ng'abeera ku ssimu ye. Ekyo osooka ove ku radio kubanga badde olina ky'omunyumiza naye ng'ebirowoozo abitadde ku ssimu anti yali ku WhatsApp ali ku TikTok. Could be no kuoganiza obu video bwa playing ku TikTok. Ekibatawaanya the difference. Kyojo osanga ne Guy olinga akakiddwa kubanga olina akazannyo ko followinga oyagala nnyo okulaba romantic wala omukwano gwange abayita romantic. Kakati oli abeera bannange onyumye ebintu nga alina gyasirikira bw'ati oli awo but besides if I'm forcing you to watch this ngayeka nigga no baby I am seeing nga kale biki ebibaddeko ndozaawo mbadde nfuniddeko mubeera olusirika nga lubeeraawo ne lwavudde ku kintu eki bwe buta acceptinga nti wateekeddwa okubeerawo differences zino ngambi nti omala okuzitegeera oyiga okupadoninga munno ojja kumuaccommodating ojja mugumiikiriza ojja mutegeera eyo ngeri emu ejja okubakuuma nga mubeerawo ne differences zammwe. Abantu balowooza
nti bw'obanga oli girlfriend wange okuwangaala nange buli kyenjagala otekwa kibeera nti buli kyoyagala oba buli kyoli ngenda kibeera oyo muntu tolimusangayo wakulira Ntaawo so ziwuli yakulira Gomba environment ndala nnyo kakati ffe twagendanga ku luzzi lwalingako lwali luzzi luno olw'enkomanga tutekamu ebidomola ne tusena amazzi oyo esozi kakati manyumye eyo emboozi nga kugamba twabeeranga awo ne tulwanira ku luzzi abeeno n'abeeno ne tusisinkana ne twevuma kakati kujja kunyumya mwagendanga ne mugenda ku didizi twabanga ku didizi kakati wonyumiza didizi nga ate ffe tukunyumiza gogolo kusala bigogo ne tukolamu emmotoka ne tusala ffena obutoototo ne tukolamu emipiira egyo gyejja tractor tugamba bani tuli ku kiwano it is sorry ne bw'ogamba nti bakuzaala Ntaawo ogenda funa omulenzi nga bamuzadde Ntaawo kale nava Gomba ne Gwenjagala yava Gomba ne baba nga baali ba neighbor kizibu okwesanga nga buli kimu mu kifaanaganya kakati tekirikola nnyo n'amakulu njagala kutegeeza kapa ezisinza okuwangala size ziri nti onawagira maaniyo n'omukyala awagira maaniyo nti kugamba bwe babeera mu nnaku bwe babaku babadde bakaaba bombi batukuye omupiira Arsenal yali esuubira okutwala ekikopo kati bambi mwena olwokuba muli ba Arsenal mugenda ne mwekamwana doesn't work that way. It is very common nti olumu kikola n'amakulu ngono wa maaniyo ono nga wa Arsenal nga babeera mu nnyumba egi kati abosobola osanga nga differences nate zikoze nnyo amakulu kapo ezisinza okuwangala si be batalya nnyama bombi nti omanyi tufe mitetu mbufe omanyi kakati ffenna tuli ba vegetarian be baali badde basinga okuwangaaza obufumbo kiri kirala ne bino ebya relationship birala kyenvudde nkugamba nga nkivaako that expect differences onookitegera ne kikuyingira ojja kumanya when to compromise ojja kumanya diri ogenda okuleka ekyoli kikole oba ekyo kikole ogezaako okuntegeera kakati engeri endala ey'okubiri njagala tukkirize nti relationship eno ng'eneekola amakulu kati sharing expectations zaffe kituyamba ki musobola okuba nga muli abantu babiri nga mutambula mugenda Jinja naye ng'omu yalowooza nti agenda Jinja nga destination Jinja kakati expectations tumanyi nti bwe mba nga ngenda Jinja ngenda sanga Namawojjolo ngenda sanga Mabira ngenda sanga Lugazi ngenda sanga Bridge omuntu agenda Jinja ebyo bisuubira it is so unfortunate nti ojja kubanga ogenda Jinja mutambula mugenda Jinja ng'obuuza wayi omuggo gwabomose dunawulidde nti emotoka kati zitasemba bule nga zigenda Masaka nga sinnagulaba oli mulalu bakuloga akatawaano ebyo byoyogerako biri ku lw'e Masaka tuli ku lw'ejjinja kakati tojja ku expectinga kusanga bya Masaka ku Jinja Road ate ojja kubanga ogenda Masaka bw'oba ogenda Masaka ojja okusuubira obubbo obugalabigalabi profit oyo ojja okusuubira ebyo tojja bisanga Jinja ne relationship zino bwe zitawanya it is so unfortunate nti tutambula abantu tuli babiri naye nga ffe mbitulowooza nti tugenda Jinja naye ng'ekyo si kyekituufu ababa bagenda Jinja baba batudde ne bamanya tugenda Jinja luddawa nti wano tugenda kulinnya bus tugenda kulinnya taxi tugenda egenda beera self drive tugenda kulinnya piki nti nze sigenda kulinnya piki kati ne relationship yono gw'osinga emyaka oba akusinga emyaka muteekeddwa okutuula wansi mukanye ku expectations what do you expect from this relationship kakati ogenda kwogera ebintu omanyi relationship eno nsuubira okubanga tugenda kubanga buli Wednesday or Thursday tugende wa Alex Mhanji mu comedy store tugamba relationship ene ebintu vibe nga tufunayo pia tugendako out kati w'emyaka 45 nga kazi nakase kati alowooza kati ono bikyebera mu comedy store wabeerayo kusaaga asaaga ayagala nnyo ebyokusaaga kakati nga okay kati oli ng'amanya so once in a while nteekeddwa okwadjusting okwaccommodating ono tugendeko wa kakati
gw'ojja kubanga olowooza nti kubanga munaffe wakula n'okulitaalinga olitaalinze abalitaalinze batera nnyo beera mu lotale olwaki tetwagala genda ne bane abali mu lotale mumbulire mukyala Kibudde bane abali mu lotale mumbulireko abatana bakukaddiwa bayingira batya mu lotale mutubuulire kujjaka bambayingiza baana baabwe bakona ba mikwano mutubuulire tuyingira tutya lotale mukijje omuntu paka sent lotale suwa abakadde nga mukkiriza n'abatana bakukaddiwa okumuyingira but it is common mu ndowooza y'abantu nti abantu bayingira lotale nga bakadde kakati it is common okujjako abagagge ennyo nga bagagge ate n'abagagge ennyo kati mumu bavubuka nga I'm imagining nga waliwo omuvubuka kati Soz Gideon, my guy on the camel. Kati ng'omugamba nti agende mu golf abiri mu golf emirundi mingi neekaseeko golf oba lwakuba nkyali mwavu kakati abamu kati yono olw'okuba agenda mu golf asuubira nti buli lugenda lwagenda mu golf omukyala yagenda okukwata baagende ebeeramu ebikozesebwa abamu babiyina abamu ndaba babijja awo nyini golf wabamuzanyira kati oli ajja kusuubira nti ogendagendanga muki mu golf ezo ze expectations zo naye teziri shared no kakati munnaffe olutuuka nga weesala bulungi emivaazo egigenda mu golf bunaasigala akola bibye gulaba kiri obvious nti mugendagenda mu golf kubanga buli weekend buli Sunday obeera mu golf temwakyogerako ne mukikkaanyaako ono takimanyi leka kulowooza nti buli kyomanyi buli kyolowooza buli kyoyagala akimanyi kati kyekijja mu kusharing expectations zammwe nti relationship yaffe tusuubira nti tugenda kutambula bwetuti mukyo mutandika okusaba munno okwadjustingamuko ekibadde okyagala mirundi yena ojja kusanga musajja nga mu myaka 6 gweyagadde emyaka 6 tagenda kubanga afuutuka misinde nga Soz ekyo tebakulimba ne kakati gweyagala omutwale ku luguudo mudduke newe muba mugenda ku kangeze mugenda kutundula vanilla. Let me just use that as kanjikwese nga example. Gwenyabo oyine emyaka gyo giri 28. You know, like olikiriya bwe mugenda kubbala okikuba baby okikuba bweba mmotoka zezi ne mmotoka nge ba evuga jinja Kampala nga lunako evuga lutwezi nya olutukeri n'abayiwanga atikirawo actually ebana numberless olutukeri jinyanga ayiwamu abasaabaza abapya ngadde Kampala nga bwatyo nenjala kutegeeza gwe munaffe oba badde mu kayas kavanira oba badde muki I don't know ne energy ekyali yeyo vibe ekyali yeyo njala kutegeeza expectations zammwe muteekeddwa okuzisharinga even to the level of that bedroom thing nti omanyi munnange kakati no munnange omanyi bwe batambula nange tugenda kutambula nga tugenda luddawa tugenda kasozi k'abayive Makerere ku university naye nsaba onkwatirire you know guys I am laughing ebyo bibeera funny lwaki bibeera funny abantu abamu nga balowooza nti biri obvious nenga siwe kiri mukkanya nti omanyi kakati nze munnange sweetheart bwe tuba tunatambula nze bwe tuba tetumaze kugenda routes nti tugenda kugenda jinja Kampala emirundi ena sobola okumalayo sente zaffe eza Kigege oba eza drone yaffe gye twagula mu taxi nze sitegeera simanya nti olwo mu business tukola ontegeera you people muli bantu bakulu abanyakyaya kyasaagala mu njogeza wano ebigambo ebinene kati ng'oli amanya kakati gwe nalomaga waabwe bw'ogenda okudduka emisinde ng'odduka ne bwe mugenze kujoginga kuno okujoginga okwaliwo mu covid wakwatanga omusajja n'omutwala ku luguudo n'avaayo ng'afa bufi simanyi ayagala banyigeko ku mugongo kakati kinsimbya nnuma kakati bankole bati bantekeko amazzi mu bigere kubanga wamututte ku lugendo olunene lwatasobola but sharing expectations zaffe tugenda kukkaanya tugenda kutambula nga bwe tuti nkusuubiramu kino naawe nkusuubiramu kino mugenda kutambula nga buno obulala obubeerawo ne bubatawaanya zezo ze tuyita normal fights nga it is very understandable kubanga biri bearable expectations z'olya ziri wansi mu ebyo ebisinga mwakkaanya tugenda kutambula nga bwe tuti naye gwe weemulugunya naye bwe tukubuuza nti kyoyagala akimanyi kyoyagala akimanyi yamanyi
Osanga omusajja ya asubira nti ono gwe yawasa alina omuwange emwanyi amekete ku mmwa. Amekete ku mmwanyi. Netamanyi. Kakati bwe tuwogera nzikiriza nti kinenge gye kituyamba ne tutambula bulungi. Ensonga eyokusatu oba engeri eyokusatu gye nsubira nti esobola okutuyambako okutambula newankubadde nga age difference eno weeri naye nga tusobola n'okubeera ne mutual ways of doing things. Ensonga eyokusatu kwe kuwangana ku space. Ojja kusanga relationship yo olw'okuba oli muwala muto olina engeri gy'oyagala okukolamu ebintu byo ebyegyo myaka gyo egyo. Ojja kusanga omusajja nga yawasa omuwala muto n'okumuweerera kati omuwala agamba simanyi tulina ka prom party. Omusajja agamba prom party bye biki obwenzi obukujjudde mwana gwo kati ne bibatabula naye n'olema okutegeera nti ono gwe wayagala bino byamanyi era bino ye stage gy'alimu. Kati twetaagamuko space. Omuntu ono once in a while osobola okumuwa space. Ojja kwesanga nga omusajja gweyagala musajja mukulu alina ebyo byayagala agenda kusinkana n'abakulu banne abantu ab'emyaka gye. Oyinza nga wayagala oli ya retiringa omwagadde emyaka 3 myaka 5 n'atuuka mu retirement age balina club yabwe basinkana once in a while balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Kijja kukalubiriza okubeerayo kubanga tobitegeera bikuli wala. Kyokka tekijjamu kalubiriza okumulemesa okugendayo ng'ogezaako okuteekawo obwakatirwa nti maybe ali mu makubo malala simaka tata akyayagala mukazi we omukadde ate kubanga bakizudde nti n'omukazi oyo owedda gwe bayawukana naye kakati bali mu club yemu era kakati olumu omuntu oyo aba agwana okuwa mu space. Mu space eyo yeetaaya n'akola ebintu bye mu ngeri gy'abitegeera. Tekitegeeza nti buli kyakola kigenda nga kimenya amateeka ga relationship yammwe. No. Abagenda kukola waliwo ebintu bye njagala nkole nga nze Moses ngero bye binsanyusa naye nga tebigenda kumenya relationship yange naawe. You may not be that much happy like you're so happy about it. You're not comfortable. It's not into your taste. But it is not abomination like it's breaking at the love of our relationship. Naye bomba muko space. Mubbe mujja okusanga oli wa mupiira. Muwe muko space agende mu mipiira gye. Olumu oyinza omumuwerekera olumu oyinza obutamuwerekera n'omuleka n'abeera byabeera. Kakati ne relationship zino zitawanya abantu nga ono tata munne kwe kuli okumusikambula buli kaseera ayagala amutambuliza ku myaka 24 kubanga ye wa myaka 24. Ono buli kaseera ayagala atambuliza ono ku myaka 45 kubanga ne wa myaka 45. Naye omuntu ono okumuwamu ku space kya nsonga mukyo ntero laba olumu abakazi bano bamanyi n'otukoowa. Nabayenze Moses njagala kugenda ko ntaawo. Olumu nga yakkoye bukoye. Agenda geeko ne maama, geeko ne brother we. Just. Ngekyo kyayagala. Kakati ye space gy'aba yeetaaga. Ne age eno olumu omuntu omuleka n'akola ebijja mu myaka gye. Kakati ggolo okuba eri omuwala ng'agamba nti sagala awulize oldies. Kubanga bawuliza oldies kinenge gye kikulabisa kulaba bakulaba ng'obeera na mukadde ye nnyabo obeera na muvubuka kale yosi gye tuli naye mukumuwamu ko space ng'omuleka ali mu kisenge awuliza radio ye ali ku CNN olwaliro okusanga muvubuka myaka 22 ng'ali ku CNN BBC ali biza awuliriza followinga bulungi ebigenda mu maaso bwakyusa remote bwe bagenda mu bulango ku BBC ng'asala ngadda ku CNN myaka ali 20s ojja bisanganya mu bantu abakuze nga baagala nnyo okulaba channels ezo okuwuliza channels bwezityo ojja kusanga nga kyola CBS baakola ne baleetawo ey'abavubuka manduso n'ey'abakulu sijagama y'abakadde n'ey'abakulu eri 88.8 gobirabanga bayagala okwakomodate abantu ab'enjawulo ne omuntu ono yeetaaga mu space. Kakati ojja sanga omwana omuwala ateze eki binyanyanyanyi ayagala kuwuliriza Nimrod ayagala kuwuliriza ono waliwo gaya awuluguma ng'empologoma ku Galaxy oyo byayagala kati goberere mu kisenge n'osanga omusajja omukadde oba omusajja oyo mukulu ali mu group ku chattinga n'omuntu oluusi omukyala agenda obbigwako ne kimunyiiza nga omwade mumuge okimanyi nti mukazi wange ali wano ali bize awuliriza ono erinnya lyerabidde nno nemanya awuluguma mwegabidde kati olumu omuleka n'akolako byayagala bibeera tebimanya amateeka g'ero si mwe mubeera
oba municipality mwe mubeera oba kibuga oba nsi mwe muli mu state sekyo tekigenda kubatuuza kubeera kiteeso mu senate kubanga muno yakoze ebyemyaka gye olumu omuleka. Ensonga eyokuna gyendowooza nti nkulu nayo okugoberera nga munaawangaza relationship eyo. Please don't let that elephant okubeera ensonga mu relationship yammwe. What's that elephant okubeera gye tugamba nti eyinza ofuuka ensonga mu your relationship? It's your age. Don't let that age be the elephant in your relationship. Ojasanga omusajja kitolo kitera okubeerawo ku bano abasingako emyaka bwe batera okukozesa kino agoli bino tobimanyi aya lwaki sibimanyi agoli muto kati omuto wali onoonyaako ki awo mugenda kulepuka kasita oli ono omulala eringa attack agenda ku activatinga button eri defensive mugenda kayana ate agenda kukakasa nti ate gwavaako wayitako you expired like you don't update bwaba software Windows owuwa ino ngeri gyamulabanga eyayiika kati owudde endowooza ekujjidde ng'omuwala agezaako kugamba nti okaddiye bwe bakozesa ekigambo okaddiye balina engeri gye bakikozesa mu ngeri ekyoboola kakati naye weerabidde nti osoose kulaga nti ye muto bino tabimanyi mu kwerwanako n'akugamba nti naye omanyi mwe mulowooza bwe byakola mu G9 bwe bigenda okukola mu 2023 kankulage nti ebyo byadda mugenda kusparkinga lwaki odidde emyaka gino ne gifuuka senkagale mu relationship yammwe agwo oli muto kati no kankulage omanyi kati no tobitegeera oyinza okuba nga mukwano gwaffe waguze washing machine abantu abakulu balina engeri gye balowooza nti bano olwokuba babeera bato ndoza ya experience y'emyaka gye myaka 24-25 ate kubanga tasobola kubanga amanyi kuvuga mmotoka ngono bwagimanyi kubanga ogivugidde emyaka mingi nolowooza nti wekitwe kigenda okukola odidde emyaka gino ne gigulumira ono kasitaana akiraba nti ekyo oteekeddwa mirundi mingi motive ye batebadde embi okukimulaga nti gwe otegeera nnyo motive tebadde embi naye okumulaga nti olw'emyaka gye tasobola kutegeera tasobola kukola kintu mu butuufu bwakyo nga bwe bolowooza eyo egenda kuba onyize peesa eri mu tyoboola ojja kusooka kwagala kwetonda okubeera ng'olina kwetonda lwekyo mudde ku page emu kati naawe ogenda kubeera nga olinamu okwegulumiza kuli kubanga oli muntu mukulu era otuuka ekiseera ng'osanga omuntu yagamba nze nkusinga obukulu nze nkuzaala tondaba mukamu kati oli ng'agamba man I am not the other guy oli mutabani wabeera e Bungereza sinze oyo olwo bw'omulaba ayinza ali mu myaka gy'abaana bo bawala baabali e Canada agenda kugamba please I am not Jessica I am not Teddy your daughter in Canada kati mugenda kutambula awo nga mulepuka naye kibalepusa kiri kimu okuliriza nnyo emyaka nti ono muto gw'oli mukulu kati ate akwewuunya okubeera ng'oli mujeganye yalekawo ab'emyaka gyo nojja ng'ozonganga measles ng'omuzungirako kati agenda kukozesa ekigambo ng'ekyo bakadde banno wali tobalaba ojje ng'ozungira ku nze nalomaga waabwe ogenda kusooka ebigambo byonna obimyutinge owanimyutingamu ekigambo kimu bakadde banno mubeere ku ekyo mukayanire ekyo naye nga ndowooza nti kyalibadde kyangu nnyo kwe kutegeera obutegeezi nti okusukkulumya emyaka si kyekigenda okukola. Ensonga endala nzikiriza naye nkulu muteekeddwa okutunuulira ne mutual interests zammwe zeeziriwo. Nabagambye nti relationship tegenda kukola kubanga mwenna mwagala ebintu bye bimu. Kyokka ate si kibi okumanya bimugatta, okumanya bimwagala nga bye bimu, n'okumanya bimutaagala. It is very okay. Tekitegeeza nti relationship or marriage, a house where there is a husband and wife, omwami nga talya nnyama, nti kigenda kubeera obvious nti ku budget y'amaka ago tekubeerako nnyama. Ani yakusesa nga takunyonyoogedde gwe musajja gwe? Mukimanyi nti eri abasajja oba n'abakazi oba bubeera bukopi kati ng'alowooza nti olw'okuba talya kino ewo tekigenda kulinnyayo. Ekyo kikyamu. Tusobola okuidentifyinga interests zaffe zino ze tugatta ne ze tutagatta. Mu kuzimanya
diri wenkola kyoyagala si buli kaseera nti ngenda kukyusa obulamu bwange bufaanana obwo kubanga njagala tufaanagane. Kijja kubeera very normal okubanga njagala kino ng'oyagala kino nga tubeera wamu. Nsobola omanya nti byayagala biri 10 ne mu 10 muno mulimu 5 ng'abyagala ate nga nange mbyagala. Mu 10 mulimu 5 oba 3 byatayagala ate nga nze mbyagala oba byenjagala ate nga yetakola ki tabyagala. Kati omanya diri wogenda okucompromisinga. Lwaki ogenda kukola ekyo ekitali mu line yo. Omukyalo ono ayinza okubanga muntu wa bya adventure, ogenda okwekanganga gayiye muntu wa theatre. Kakati ono bwabanga wa kugenda kuzibiiki ng'ono wa goofu, okimanyi nti abantu bangi asigala agamba nti nze olw'okuba sigenda ku biiki so sigenda kuwa ssente kugenda ku biiki. Abo gye bali. Olw'okuba mwembi genda ku kintu kyalinamu interest ekyagenda kifandinga. Olw'okuba ogenda ku kyolinamu interest nga ye talina, alaba nga it is so unfair for him to sponsor you ogende mu kintu kyatamatira. Kati ekyo nakyo kyabuuje. Waliwo ebintu singa siki twali baddenga girlfriend bakazi baffe bambala ngoye ze twambala. Kubanga nze nyambala byange n'oli yambala bibye. Kati olw'okuba tuli wamu ndowooza tugule byebimu, kati nze ndeete buleesaawo byenjagala byabaayagala. Tekigenda kukola bwe kityo. Tujja kutuula tukkanye. Kakati kyolaba tuze tugattako biri okubanga mwogera ku expectations zammwe. Era nga tujja tukibreakinga down. Kakati okumanya mutual interests zino ojja mmanya nti kati wano kino kyagala ngenda muyambako. Kati nze kyokubanga toli anseenene nga season y'enseenene zibwe njogera ku nseenene n'otandika okunsibirako sumbuusa. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Toyagala nseenene nze nkola ki? Nze nzaagala. You don't watch movies. I do watch them. Olumu ojja kunzikiriza ndabe movie nga gwe weebase. Tujja ku negotiating nti omanyi so timbadde nsaba. Now that I want you to watch your movie, but at the same time I also want to rest. Ate nkumanyi nti bw'oba olaba movie oyagala kugirabira ku volume ya waggulu. It will not happen abantu babiri ng'onayagala kwebaka ng'onayagala laba movie nenga activities zombi zikolebwa mu kifo kyekimu. So I'm of the view that watch the movie with headsets or watch the movie from the mumudiro. Respecting them. It will only happen nga tutudde ne tukkanya with these mutual interests. Olumu nenzija ndaba nawe movie. Si kyenjagala ennyo. Ate ne nkusaba nti njagala olaba movie. How do you see if we watch action packed? How do you see if we go for a love story? How do you see if we go for a documentary? Ne mukkanya. Nojja kusanga ono ng'akaka munne akimukaka. Osobola okubeera n'omuntu nga wali olya nnyama nti amaka gano lwe tulya ennyama lwe tulya n'enkoko. Deal? Lwe tulya ebijanjaalo lwe tulya kawo. Deal? Naye ogenda kusanga kubanga munnaffe ye kino takyagala tekibeerawo. Kubanga munnaffe kino akyagala agenda tufiirako bufiizi. Njagala nnyo ebinyeebwa. Nze ndya ebisiike, ndya ebibisi, ndya ebisekule, ndya ebyempogola, ndya byonna mbirya. Kati togenda kukaka bantu b'amamaka ago kubanga munnaffe waliwo ekigambo kye bayita ebinyeebwa ekinyiiza mbu omunyeebwa bano bafumbye omunyeebwa bali mutyoboola enva zaffe. Naye kati abamu bajja kutuuka okuguyita omunyeebwa kubanga wagubatamya. Gwe gweyagala n'olowooza nti ensi yonna gweyagala. Tuteekeddwa kibalansinga only when we sit and talk about our mutual interests. Nayogedde ku expecting differences, nenjogera ku mutual interests, nenjogera ku mutawana oguli mu kuddira emyaka neefuuka enjovu mu maka gammwe, nenjogera ku kuwa abantu space, nenjogera ku sharing oba okugabana expectations zammwe. Nzikiriza nti ezo zezimu ku ngeri zezimu. I'm not saying that it's all within that line, naye ebyo bye bimu ku biyinza okubayamba okubeerawo n'abantu bammwe. You can live happy
mbuuza nti how tubeera mu relationship nga ffena twasomera kisubi assuming accommodating abaana n'abalenzi tutuuka emboozi nezitubowa mwogera ku kintu kyekimu mwagendanga mu clubs ezimu mwatambuliranga mu environment yemu kakati olumu tusobola okunyumirwa relationship ng'omuntu omu ayina by'amanyi bye tutamanyi tulina bye tumanyi by'atamanyi omuntu eyawasa ow'omu kibuga ow'omu kyalo n'ow'omu kibuga bwe banyumya balina engeri gye banyumira kubanga ono ajja kunyumya life ey'ekibuga oli ajja kunyumya life ey'omu kyalo. These differences bagenda kuzijjamu ekirungi ng'ono alina obulamu bwe bamutunuzaamu n'ono alina obulamu bw'atunulamu and they will enjoy the thing. Musobola obeera bored because of the same background. Musobola okubeera happy of your different backgrounds nekivaamu ekirungi. It's so unfortunate nti abantu tunoonya bizibu, tunoonya bibi, tunoonya bitunyiiza, tetunoonya bintu biyinza kuba birungi out of ebintu ebyolekanga bye tutagatta. You can live a happy relationship, you can have a better marriage nga mulina difference eyo. It will only happen ng'oconsidering ebintu bye tuze twogerako. Byenjogedde tebiweddeeyo era tebitegeeza nti bwe ba course unit kati buli kimu kiwedde bwe ba syllabus eweddeeyo. Nabagamba nti ebimu nja byogerako mbeeko wembikomya after some time depending on the demand, then I will come back and start from where we had stopped. Kati njagala okkirize nti tugenda kukomawo olunaku olwaleero. Bweba bikususseeko, that is when you can come in the inbox ne twogera biki ebisinga okusoomooza. I may not hit straight or direct to your challenge, ndeeta ebintu ebiri general ebitera okutugatta nga bitusoomooza mu ngeri y'emu. However, depending on your background, on your environment, on your issue that is eating you over there right now, oli mu States, oli Sweden, oli Uganda, oli Masaka ne Kayunga byanjawulo, kati bwe kibanga tekigudde straight mu bintu byobanga nkitakuddeko butakuzi, then that is when you come in the inbox and we talk more about your issue. But I strongly believe that you can live a happy relationship, marriage, even when you have these differences, naddala this gap between your age. Katonda waffe omulungi tukwagala kubanga otuwa omukisa okutegeera ebigambo bino ng'okozesa abantu. We can't say nti babeera bagezi nnyo ne babeera bakkiriza okubeera vessel n'obeera ng'obakozesa. Kituufu abantu abo beesanga mu relationship ng'emyaka bajjawula ate obaolyawo nga bajjawula nnyo. Bibatawaanya naye nze nzikiriza nti osobola okubaganya okubeerawo kasita babeera nga bakkiriza okumanya kyekitegeeza okubeera abantu abatafaanagana mu ngeri bwe zityo ate ne babeerawo. Kyetuva tukwebaza kubanga otuwa omukisa okutegeera ebigambo bino n'okusaba otujjukize ng'ebigambo bino mu byo mubeeramu okukkakkana, mubeeramu okuwuliriza n'omanya ddi lw'oyogera ddi lw'osirika, ddi lw'okkiriza oli abeere kyali oba akole kyayagala oba okole kyoyagala. Tuyigiriza okugumiikiriza naye n'ekisinga okubeera ekikulu kwe kuyaaya n'okutegeera be tubeera nabo. Bwe tubategeera tumanya engeri gye tudiiringa nabo. Abantu babeerawo nga ono Muganda, ono Mukyoli, ng'Omukyoli asikambula Omuganda yeeyise ng'Omukyoli, n'Omuganda asikambula Omukyoli okweyisa ng'Omuganda. Ekitalisoboka. Tuyigiriza okubeerawo n'enjawukana zaffe mu kutegeera, mu maanyi, mu busobozi, mu ssente, mu buyigirize, mu size, mu height, mu langi. Bwe tunaabeera ne relationship ze twenyumirizaamu. Otuwa emirembe gy'olina bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabira, and we all say amen.